boli awo ebizibu bingi Mukaaku ne banno bana abantu abala bye baagala okutikka Kyagulanyi ne bagamba nti yeeweza omumbago bazikuba era tewaliiwo bbaluwa Katonda gye yawa nti Kyagulanyi agenda ajjeko Museveni mwe mutuule teriyo gye twagifuna naye Kyagulanyi waatusangidde nga tetuyinaayo na district tusooke tutuuza achievement za Kyagulanyi nga ye bwe yamupiininze omu bannankabirwa ababadde batulemeddewo yes wone kiboga nga tubeera ne district emu ya Kampala nga ne Mukono tetugiwangula district emu ya Kampala pozi ne Masaka ewamu nga ababaka ba parliament tulimu 236 ku opposition nga tewaliiwo NRM kijirumya mutwe simanyi gundi nga basaalirwa kuba tumanye oyo basaalirwa abadde council wa opposition yalema okukamenya awe bugiri tetusuuka Jjinja ng'Jjinja tulinayo omuntu omu gundi Kezaala wa meeya ate naye n'agenda ne tugenda ewa Nandala Mafaabi ne tufunayo kantuntu awo tubojja bubozi olwaleero opposition bw'ogenda effort niwankubadde oyina abaana abeesimbawo ng'osobola okufuna office ezo opposition offices opposition nga ziri Kampala nga ne Mukono awo tewabeerawo office opposition ndayira nga ntya Katonda Mukaaku yalibadde azimba ekintu kye yatandika ekya UID n'amala n'ekyo ebisigadde n'abireka kubanga sirowoozaawo nti achievement za Mukaaku Kyagulanyi yali azikutteko Mukaaku okutandika ebyobufuzi bwe yeesimbawo e Kawempe North ewa Latif ne bamuwangula n'agenda ewa Sseggona kisanja emyaka 5 ewa Sseggona Busiro ye Busiro North ewa Sseggona ne bamuwangula n'agenda e Mawokota ewaabwe gye bamuzaala ne bamuwangula n'ajja e Lubaga South ne bamuwangula musajja nenga bamale ebbanga ddene nga ati nkubuulira tewaliiwo n'avaawo n'agamba agenze kuyeekera ne tunoonya we tumwegattirako tuyeekere tuba tuli awo bamusanga Namboole ng'alaba mupiira leka naawe ndayira nga ntya Katonda ndi musajja musiraamu Mukaaku yagolawo ekibiina ky'obuyeekera nga Kyagulanyi akyalina mu ghetto ye yeekubira kibaaba yogenda mu America ebungereza wano n'abeera nga jasinzira Bungereza n'America ezikolayiza naawe kenyini ogenda mumulowooza nti ogenda e Bungereza kiri bwe kiti Bungereza ezikolayiza yagenda n'abeerayo omusajja n'alanga okuba nga abavujjirira ng'avujjiriraani mwabali mu opposition wano abadipi n'abalala ate wa saagala tugende mu ebyo nze kyenvudde nkugamba nti Mukaaku yayagadde nze from day one era n'abakulembeze ba Nuupu mbagamba ebyo ebya United Force makwekansaamu abantu bonna jjukira Kyagulanyi baagaana omujoyininga mu kaseera we twali tubaagalira tuli e Kalangala tunoonya United Force naye nga bagatugenda kwegatta paka akalulu we kaggwa ng'abamu baana ba mu Buganda naye kati wawulira bagamba Buganda United Forces kuki oli n'abeera ku mukolo n'agamba omuntu ataategweta Kyagulanyi waliwo yabaali abaagalira ffenna tugatte mwagenda eno ne mugamba ne mwambala bukofiira obwo bw'abayaayi Sseggona ne babwambala bampuga ne babwagala kyofuna abasajja abo mbawa saluti bamuwanga kivumbi bannambooze ne bagamba Mukama otuwadde omulokozi Buganda ebadde erudde okulabika baagaana ne bagenda waba Mulyaati kati olwaleero bagamba nti we muteegatta kibi kuki muba mukyali awo ne bagamba bataddewo people's government muba mukyali awo achievement ki bakola people's government kankubuulire Mukaaku alina okwekyekinga nga Mukaaku bakola TJ lindako katono ne road mayor nga ye vice we ne road mayor yamalanga okunoonya akalulu ka Muwanga Kivumbi nga baawula ne Mawokota n'ayambusa endabirwamu n'agenda ewa Mpuuga n'ayita mu constituency ya Mukaaku nga tamunoonyereza kalulu ng'ate ye vice we mu TJ tebaaleetayo wadde kansala Kyagulanyi yaliwo ne bakola red card tuli wano ku mulamwa gwe bagamba bannange Kyagulanyi bamubbye akalulu mujje bo bakola red card ensonga katono nnyo meya
ensonga za Mukaaku zagenda mu maaso n'okujjayo. Mukaaku lwakuba taliwo wano ne tubeesinga ku bigambo bye. Anti kakati tubeesinga ku bigambo bye yageze maaso n'okuba nti ayogera. Alabika alina okulumwa. Kuki? Nti ekigendererwa kyonna